Good morning, dear viewers. NTV and Spark TV mwasuze mutya tuyingiddewo dakiika 3 zokka zezakaita ku saa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero naye nga tunagenda mu mulamwa katusooke tusome waliwo message ezze era esoma nti to my ninjas, my double blessings and greatest joy, you fill my life with love, laughter and beauty. Watching you grow together is my greatest gift. May your lives be full of life and happiness and joy, and may all God's promises be fulfilled in your life. From your dad, Iga Andrew Wancha, the photographer at Blinks Focus. Love and happiness. Okay, happy birthday to you both. We wish you all the best in life, and happy birthday to everyone who was born today. May all your dreams come true. Of course, today we have Mr. Robert Karyesubula, and we are going to tugenda kubanga twogera of course ku lugendo lwe okugamba ebintu byayiseemu okutuuka wali olunaku lwali tugenda kuyiga nti nno ebisoomooza byoyitamu ate biba bikutegekera ebiseera ebisinga biba bikutegekera ate ekinene ekisingawo olugero lwono omwami kugamba I think buli omu asobola okurireetinga nalwo lwaki nti ebintu byayitamu okutuuka wano waali n'okwewaayo n'okulemerako asobola okusoma ebyobusawo ate apracticinge afune omulimu ate paka watuuka ate Makerere. Omwami ono is the CEO African Community Center for Social Sustainability, that is Access Uganda, a program designed to provide support to orphans and vulnerable children. Omwami ono no, he's the chair Department of Physiology, Makerere University, sorry about that. Then he's assistant clinical professor, Yale School of Medicine, and also he's a kidney and hypertension specialist. So tugenda kubanga tunyumyamu naye tulabe ate munange ebisoomooza byayiseemu n'ebintu n'ensonga z'abasawo n'engeri gye tusobola kwegamba zitereezaamu ng'eggwanga okufuna bye bapracticingira gamba n'ensonga endala eziriwo mu eyo field. Kale paka saawa nyiza okumakya. Stella Nante, mwasemute. Thank you so much. Tukyagenda maaso tulina omwami Dr. Robert yatweyunzeko olunaku olwaleero twataddeyo posta abantu babadde basanyufu nnyo nga olugero lwa I think buli omu arireetinga nalwo for some reason, I don't know why. But basuze otya Doctor? Nasuze bulungi nnyabo. Yeah. Neyanziza okunyaniriza wano leero. Amiina. Emirimu gigamba ki? Emirimu mirungi. Emirimu mirungi, tugitambuza bulungi, tukola nnyo. Yes. Family eri etya bannange? Family nayo nnungi. Nina omukyala. Yes. Bamuyita Estaloi Katali. Lwaddemu. Ayinza n'obutanda bakoleero. Nina n'abaana 3. Babiri bali mu kisulo, omu ali waka, so ndi musanyufu. Amiina. Katusabira omukyala Suuke n'ebirala bitambule bulungi nnyo. You're one of those few consultants in nephrology. Yes. Nkize bwentyo era nga tuli basanyufu. Ojogedde bulungi. Naka practice ekiro kyonna. Okay. But we are glad that omu kwaba abatono ate munange tulinayo n'Omunayuganda. Noza n'Abannayuganda abalala naye ate twesiimye okubanga nti such a serious field mulimu omuntu Omunayuganda. Waliwo kampu egenda maaso eri mu kutambula etya oba yawedde? Kampu yawedde. Okay. Eyo yabadde ku Access. Buli mwaka tukolayo kampu. Bagamba ne tuddiza abantu. Naye abasawo abasinga tuli mu tawuni nnene. Naye ate abantu abasinga bali mu byalo. In fact, that's the dilemma of the 80-20 divide. 80% of the population is rural, but 80% of the practitioners are in big towns. So ziri rural areas zibeera left out. So twabadde mu kampu nga tuyisa abasawo abakugu batwaleko services ey'enakaseke ku bantu baffe. So twabalabye ne tubayamba. Amiina. Some of those services madde mu applying nga ki? Twabadde tujjanjaba abalwadde ababulijjo ab'emisujja, ne tujjanjaba abalina zi pressure, sukaali, bulwadde bwa nsigo, abalwadde b'amaaso, amannyo, abeetaaga okulongoosaako okutandikibwako, n'ebirala byonna, family planning, okukebera HIV, obulwadde buno obulala obutasiigibwa. So twakoze ebintu bingiko. Twaga tukubira mu ttooki omuto Robert. Omuntu bwe bamulaba nga atudde wano n'ebintu byatuuseeko, ebintu by'okugamba by'otuuseeko mu bulamu tekibadde kyangu. Olugendo olubadde luwanvu naye tuzzeeyo ke mabega omuto Robert Nakaseke. Obulamu obwo bwali butya?
wantegedde bulungi. Yes, sir. Kati nze nazaalibwa Nakaseke mu kyalo bakiyita Kalagi Mpwedde. In fact bangamba nti nazaalibwa mu Nakaseke hospital yali yakazimbibwa. Yes, sir. Naye byenzijukirako ebimu ebitonotono twe twali tukyali abato, of course twabeeranga abaana abalala nga mugenda ne mulima ne mudda awaka, naye ebbanga lyatuuka olutalo ne lutandika mu Luweero eyo. Kati olutalo bwe lwatandika ne tusooka nga tugenda ne twekwekako mu nsiko ne tumala ne tudda awaka, naye oluvannyuma olutalo lwanyinyiitira. Ate taata wange yali musajja nsinziggu, yalina abakyala 8, yalina n'abaana nga 40 bwe tubala abalamu. Naye kati maama waffe ffe yali yatuzaala abaana nga 9, abamu nga bakulu, nze nali omu ku baali basembayo obuto. So bwe twadduka ne twawukana oluvannyuma. Naye Mukama olw'ekisa kye akabanga bwe kaayitawo nze ne nfuna omukisa ne ŋŋenda. Abantu abamu ne bantwala, baali bamanyiiko ssenga wange. Ssenga wange yali abeera Kawempe. Kati ne ŋŋenda ne bantwala ewa ssenga. Awo batugambye nti kirabika taata yafudde, taata yafudde, maama tetumanyi gy'ali, ne baganda bange abalala abasinga simanyi gye bali. Bwe natuuka ewa ssenga, of course nasanyuka. Bwe natuukayo nasanga ssenga alina abaana abalala 9. Ng'alina ekizimbe kya kisenge kimu n'eddiiro. Kati ssenga ye ng'asula mu kisenge kyali kitono, ffe ng'abaana 9 kati nange 10 tusula mu ddiiro. Kati ssenga baali bamuyita Nakagwe, yafa emyaka nga 6 emabega. Nafuna omukisa ogumujjanjabako eno. Naye kati nga tuli awo ebintu tebimala, ne ŋŋendako okusoma ne bantwalako awo essomero baali baliyita Jinja Kalooli, naye ne bangoba school fees ne nzira awaka. Ssenga yali alina byatunda ku ttaano awo e Kawempe, ekifo kyakula, ng'atunda mandaazi. Nengezaako omuyambako otunda amandaazi, naye ng'era ebintu tebijja. Paka we wajjawo omusajja wa Katonda nga bamuyita, yali Kasozi, brother Kasozi. Kati abaami abo ne bajja nga bayimba ku bya Yesu ne Katonda. Naye olwo omaze okusoma okulekedde awo? Nga sikya, anti ssenga nga talina school fees Jinja Kalooli, nga sisoma. I dropped out of school. Nga sirina school fees. P3 that is? Yeah, P3. Nga tetusobola nafuna byakulya, nga tulya ku kasasiro awo e Kawempe, waaliwo gundi nga tulya doodo n'akawunga. Ssenga bw'aleetayo akawunga ne munoonya doodo ne muteekamu omunnyo ne mulya. So kati omwami oyo n'ajja, kati we yajja n'ayogera ku bya Yesu, nenfuna interest, n'agamba Yesu abaagala. But oluvannyuma ne bantwala mu kyaki, ne ŋŋenda ne nzikiriza Katonda. Nalina emyaka ndowooza awo nga 8, ne nzikiriza Katonda. Ne bantwala oluvannyuma ne ŋŋenda mu orphanage. Ne bantwala mu orphanage eyo, baali bagiyita Ambassadors of Hope ku kiseera ekyo. Kati mu orphanage eyo nasangayo abaana abalala nga 30, naye kwegamba ne mpulira emirembe. Emirembe lwaki? Jajja giti egyo? Omanyi kakati mwe ennaku zino mulaba movies ne bagamba orphanage, simanyi abaana babakuba bababonyabonya. Naye bw'obadde tolina kyokulya ne bakutwala ne bakuwa akatanda wooneebaka, ne bakuwa emmere ku makya ku lanchi n'olweggulo, ne balyoka bakuwaayo obugatto. Obugatto bwe nasooka okwambala nze baali babuyita Daron, bwali awo bwa plastic bwe nasooka okwambala mu bulamu bwange. In fact nagenda nsamba amayinja nga sikkiriza. Kati ate bwe baavaawo ne bagamba kati Robert ogenda kuddayo mu ssomero. Katonda yali yannyamba nga nsoma bulungi. Kati mu P2 P3 awo ng'etandika Jinja Kalooli, nga ffe bwe bagaba lipooti nze nga sifuna, kubanga ssenga yali nga tasasula school fees. Naye ekyannyambanga nga basoma abaana abasinze. Kati ng'oluusi balina okunsoma wadde sifune ki? Ripooti. Kati awo oluusi we namanyiranga ki? Nti oyise bulungi ekifo kyange. Naye kati bwe natuuka mu ambasada obutakulwisa awo ne batulabirira, twalina ba anti ne ba uncle ne batulabirira
bamu abaali bamanyi okuyimba ne batutwala ne Bulaaya mu African Children's Choir. Bwe twakomawo nze nagenda ndi mu P3 ne tugenda ne tuyimbira ebweru emyezi 18 naye bwe twalinga ku towa eyo nga batusomesa homeschooling. Kati nze bwe nadda myezi 18 nga tuli mu kwaya mubeera mutambula mu America different states. Kati ndowooza mwe mumanyi Watoto Children's Choir naye kati African Children's Choir actually yasooka okukola ebyo. Nali mu second choir. Kati ne tuyimba ne tudda. Bwe twadda baali bansomesa ne bagamba Robert ebintu abitegeera. Kati okuva mu P3 nze bantwala mu P7. What? Yeah, ne bantwala e Nakasero. Era aba classmate bange bamanya abasinga kati balina emyaka 5. Wagamba osokuluma omuntu akira kulaba baganye that is impossible. No, it is. Yeah, banjia around what? Banjia mu P3, yeah, banjia mu P3 ne tugenda tumala emyaka 2 bwe nakomawo ne bagamba Robert ajja kusobola otuula P7. Ne bantwala e Nakasero. Ne batukoochinga twali abaana 5 ne batusomesa ne nsoma saasoma bulungi nnyo at that time naye nafuna first grade ne ngenda e Kyambogo College School ne bampeera e Kyambogo ne nsoma bulungi bwe navaayo ne ngenda Emwiri ne nsoma PCB naye nali mutomu okusooka okusoma nakuzannyisa nagwangako ne math naye bwe natuuka mu S3 waaliwo omwami bamuyita Nkopo nantuuza n'agamba Robert nze nali manyi nsomera Nkopo kati Nkopo nantuuza n'agamba naye Robert omanyi tosomera nze weesomera wekka olina okusaayo omwoyo amagezi ogalina naye tokola ki toteekayo omwoyo n'omuzannyo mungi kati awo ate ambasada negamba abaana bonna balina okuddayo ewaabwe mu bazadde baabwe. Kati awo nga nina okuddayo ewa ssenga baaba wange omu awo yali akomyewo nembeera naye Ssematengo naye nga nina ovuga eggaali okuva e Kawempe nengivuga nengitwala e Kyambogo nga nina ovuga nali muto naye tewaaliwo traffic nga zino ezabujjo naye ng'era okoowa ezo zalinga kilomita 2 yanga wala ng'oyinayita mu Bugundi n'ogenda nodda naye nengivuga nemmala nenkola awo nenjiga okusoma ne baganda bange abakuluko baziimu ba Fred ne bagamba Robert olina okusoma obulungi nenteekamu amaanyi nensoma bulungi nengenda Emwiri bwe nagenda Emwiri saddamu kuzannya nsomera ddala ekitabo nga nenfuuka focused naye nali ndi mutono nga abaana bantiizinga kuba Emwiri nga ab'S5 balina supervisinga ab'S4 kati natuuka nga mu S4 nga agaana ganene naye nali nina amagezi nga manyi okusaza ennamba za math kati nga mbasaliza ennamba ne batandika okunrespectinga naye nenkola bulungi nemmala E6 eyo Mukama nannyamba lisiti y'e Makerere bwe yajja nembeera ku government sponsorship nengenda mu medical school gwali mukisa munene nnyo era gwali mukisa munene nnyo kuba batwalanga abaana 9 bokka kuba tudde bonna mu Uganda ng'era nga bwe bakola kati bakola grade ne bagamba ono yasinze ono wakubiri wakusatu tutwala 9 eyo yefuuka cut point ne batutwala ne tusoma e Makerere ku scholarship ya government of course ne Makerere teyali nnyangu nnyo naye nga at least mu budde waffe nga bakuwa woosula nali mu Nkuruma Hall nga tugenda ne tusoma ng'emmere bagituwa teyali ya mulembe nnyo kawunga na bijanjalo naye ng'oluusi tulya ku nkoko nga tulina n'emikwano emirala tetwali bangi nnyo ng'ate nga batuwayo n'obusente bwe bayita faculty allowance nga babukuwa n'obeera nga weeyagala munzi obwange bwe babumpa nabutereka naye abalala nga bagula rediyo nga bagula TV obwange nabutwala mu banka nenzigulawo akawunti ku Bank of Baroda nkyagiina ne kati nensavinganga mpola kati bwe twamala okusoma twasoma bulungi fe twasomeranga ebintu bizibu nga baprofesa bakambwe nnyo nga wootakolera bulungi ne bw'obeera otuuse mu mwaka ogwokutaano nga bakugoba nga bagamba try your talent elsewhere so tewaali kuzanyira mu kusoma ng'olina osoma bulungi n'oyita buli kimu of course mu Makerere naye waaliyo ebizibu ebimu lumu manyi nga abavubuka abato lumu nayinako omukwano gwange omuwala gwe nali njagala
nengendayo nentwala obumuli ngenda otuukayo nga waliwo omusajja omugagga yapaakinze olubuto nene lukomera ebintu nebimpisa bubi kolo nasomamu na bubi naye ebyo byonna byasigala mabega naye nemala nefuuka omusawo bwe nafuuka omusawo nagenda nenkolera Embaale nakolera Mbaale internship yange bwomala osoma olina okugenda okola internship ebeera ya bbanga kyeyo ebeera ya mwaka kati naye ng'okola oli doctor naye nga waliwo abakusupervising skills osobola okuyiga obulungi nengenda Embaale nensoma nenongosa abakyala nenjiga skill sets ezo then bwe namala awo nenkomawo mu Kampala nakomawo mu Kampala emirimu tegyali myangu naye bwe namala nze nensalawo ngende Nakaseke hospital mu district gye nazaalibwa kati nenkolerako eyo okudde Nakaseke tuwamala kuva bweru nga tegundi sponsorship tana kujendala atogenda ku Yale no Yale byawala nnyo kati bwe nagende Nakaseke nenkola nentandika okujjanjaba abalwadde nenjoininga government payroll awo naye nali Nakaseke awo nga waliwo abantu abalala ennyo awo twogera 2000 mwaka ogw'2002 kati nga siriimu atinta kati newabeerawo omukyala eyajja nga mulwadde buli kaseera ajja mulwadde nga nokola test results zirwawo okudda si bino okola ne bakubuulira wali kati results zizaakomawo nga mulwadde wa siriimu kati ngenda okulaba nga agenda kufa nemubuuzaako nemuwerekerako nentuuka ekaawe ng'alina abaana 3 naye bambi nga abaana be 2 ate nabo balwadde omulala yalina emyaka 9 omulala 7 omulala 6 kati ng'ate omuwala oli omw'omwenda ne bamutwala e Kampala akulenga omukozi kati omukyalo oyo nankwata ku mutima nemubuuza kyennyinza omukolera n'agamba dokita bwongulirayo akabizi nsobola okukalunda nenfunayo sente netukagula ne mukwano gwange James kati twagenda okuddayo nga kazadde awezezza ebintu kati awo netutandika ekitongole ekyo ekya Access okuyamba abantu kati kikuze kiyamba bamulekwa nga 14 kirina Kaseke nga 4 tuyina essomero tuyina nursing school tuyina eddwaliro eyo gye twakoledde camp n'ebirala ebigenda mu maaso ebya Access naye okudda ku mulamwa gwo kati bwe nali Nakaseke eyo nagenda nensomako conference emu yali ya siriimu kati nensangayo baprofesa nasangayo profesa omuzungu baali bamuyita Sadiq Majid nensanga ne profesa omuddugavu profesa Kamya kati bwe nasoma nenkola bulungi omanyi baatuwanga ebibuuzo bangamba Robert olabika kati gwe osobola okudda okole medicine e Makerere kati nenzirayo naye nga olina okweweerera awo nenzirayo nensoma medicine nensaba in fact nasooka nensaba ne bampa naye olwokuba nali nfunayo akasente Nakaseke omwaka ogumu neŋŋamba sijja kujja ogwo omwaka nengufiisa kati naddayo omwaka omulala nga neŋŋamba omukulu wa department baali bamuyita Profesa Mayanja akyaliyo nemugamba Profesa nyongera deedi endala n'agamba Robert abantu bangi abasigala ebweru okudda wano okusoma masters bw'otadda luno tukumirawo ddala kati awo nenfuna evuba nenkomawo nensoma masters of medicine nafuna scholarship nagenda era nencompetinga JCRC n'Abamerika baali baleeseewo competition of course nava Nakaseke naye Mukama nannyamba twali abantu oba 30 nga bawaako abantu 2 nembeera omu ku 2 so kati masters yange JCRC Profesa Kamya, Profesa Katabira ne Profesa Mujenyi abe baleeta scholarship eyo nemperera nemala masters yange bulungi nasoma bulungi naye bwe nali nsoma waliwo omuzungu eyajja oli Majidi eyandabako najja nenkola naye nakola naye emyezi 3 naye emyezi 3 egyo my friend they were not a joke professor nga atuwa waka
muzungu ali awo tuva ku ward tutuuka saa 11 tuvaayo saawa 2 eno gena mudwaliro practicing eno ate akuwadde ebintu ebyokusoma yayinanga journals kati ng'ebitabo ebyo byolaba ng'akugamba osummarizing n'okomawo buli mulwadde gwolaba olina kumpi musomera kitabo. Kati ne tukomawo naye nenkola bulungi nali ndi ne professor kati professor Kirenga ffe twali ku ward ye kati Majidi n'ambuuza naye Robert nkulaba osoma bulungi okoze bulungi oyagala kukola ki? Yamugamba nze njagala kubeera musawo w'ensigo. Ye yali si musawo wa nsigo yali musawo wa infectious disease specialist. N'agamba kale tofaayo ekyo nkiwulidde oli mwana mulungi Katonda akuwadde amagezi ate oli waggonjebwa teyakaka kola byayagala kati n'agenda n'addayo ebweru. Wayitawo akabanga katono nemala okusoma. Nasoma bulungi ku masters yange. In fact, I think I graduated on top of my class still. Akwano bange tebanyigira naye bakimanyi. Okay, so nensoma bulungi. Kati bwe twamalaawo ne bantikira. Then nentandika okubaako bye nakolangako. Oluvannyuma nengamba Majidi njagala kwongera kusoma. Kati nanoonyeza professor omulala wali eyo Yale bamuyita Rastega professor Wansigo. He's a very nice man. Kati ne twapplyinga olina okwapplyinga ku scholarship yansi yonna kuba tewali sente ziri awo nti bakulinza ogenda osome naddala super speciality ezo degree eyokusatu. Kati professor oyo ne twapplyinga omulundi ogwasooka ku International Society of Nephrology saayitamu kubanga nali siina bulungi research n'ebirala. N'agamba togwamu maanyi ne tusaba ogwokubiri. Bwe twasaba ogwokubiri nefuna scholarship ne ngenda mu America naye awo nali maze n'okuwasa nampasiza omukyala wange Esther Loyi naye scholarship yajja ng'omukyala ali lubuto. Owulidde kati nengezaako okuwata olutanya ngende naye mu America naye ng'obusente bwa scholarship butono bwali bulabirira nze nzekka. Kati ne tutuula kyala nga simusanyufu. Sitalo n'agamba kati ndi mwana muto ogenda kundeka wano. Kyala wange musingako obukulu emyaka egiwerako. Naye oluvannyuma ne tukkaanya ne mugamba kino kye tugendako naawe omanyi nakisaba nekikola ki nekiyitamu kyansi yonna. Nagamba kale darling ojja genda osomye. Nengenda Yale. Bwe natuuka Yale natuukayo ng'ebintu bizibu wadde nali nagendako mu America nga ndi muto kwegamba ate nali saagendera mu kategole ya kusoma. Yale gye nagendamu eringa Harvard. Abaana abagezi bokka be bali eyo. Kati ne tutandika okusoma twagenda okusoma ebintu nga binzibuwalira. Soke tuumulemu katono nnyo Dr. Robert. Noza bwe tukomawo atutunuulire ezimu ku ezo challenges n'okudda e Uganda eno n'osalawo n'ogamba nti ogende oddeyo ewaka gye bakuzaala ate munange obeeko emirimu gy'okola. Naye ate ekyewuunyisa wayita ate mu interviews eziwera okulaba nti ofuna wa we bakuteeka ewatuufu. Kale katuumulemu katono nnyo tukomawo. Alright, kulikayo nnyo mukumulamu okwo tukyagenda maaso ne programu yaffe tuyine Dr. Robert. Era nga he's a nephrologist musawo wa nsigo ayina degree 5 naye ebintu bingi nnyo emirimu gyakoze Nakaseke eyo eddwaliro and then also emirimu gya Access Uganda gyo webalire ddala gikwasaganya. Wano nga tumaliriza mu sekendi ntono nnyo wajja n'ogamba kino kwogendeka today Nakaseke okugamba okwasaganya emirimu gyeyo lwaki walondayo ekifo ekyo? Nakaseke nagironda kubanga gye nazaalibwa kimu ate bwe nali ndi mu mwaka ogwokuna nagendako nenkolerako Nakaseke hospital ng'ebizibu byayo bingi. So kati nange nendowooza nti nina okuddayo eka mbeeko byenkola nga bwe nagambye abasawo abasinga basigala Kampala. So abantu abasinga mu Nakaseke babeera tebalina bana abajjanjaba. So nagende Nakaseke nenkolera mu ddwaliro nensanga ebizibu ebirala ne Access bw'atyo bwe yatandika. Wano job interviews wano gye wagendamu about 6 job interviews before wafunira ddala nti kati bakutadde wano akaseera ako Abannayuganda bangi bakayitamu. Kakati bwe nagenda nensoma mu America nakomawo wano e Uganda nga ndi musawo wa nsigo. In fact nagenda okutuuka nga waliwo abasawo b'ensigo babiri mu ggwanga lyonna nga ndi wa kusatu.
kati nenzija nengenda mu mulago nentandika okukola nali manye ebintu bijja kuba byangu naye nagenda nga bwenkola nengenda neninda adverts zijje nengenda ku ministry volunteering of course nali nsomesa I'm a very good teacher nga nsomesa abaana bonna ne bajja naye ng'oluvannyuma nina okuddayo eka ate nenoonya ebyokozesa so interviews nezijja nakola interviews 6 mu Ministry of Health nga tebampa mulimu paka lumu muganda wange lwe yaŋŋamba Robert Ofaachi nentandika okukolako private practice but also eyo story saagala girwisaawo nnyo nenfuna n'omukisa waliwo professor bamuyita Professor Kasolo nagamba waki tojja eno mu physiology department kati ne applyinga nengenda mu physiology department kati awo nagenda nenkula mu steps kati nza akulira physiology department naye nga natulanga interview nga simanyi kibaawo tulebyeko strikes abasawo mabega kawanda of course wali twogera nga tunagenda ku mpewo nongamba nti of course government egezezzaako okutereezaamu n'okugonjoola ensonga z'abasawo naddala abaagala ebifo where they can practice during that time of course they can relate those who are watching kati kitereddeko kwembeera oba wakyaliwo gap government zisobola okutereezaamu ndowooza government eyina okutereeza ebintu ebyo webale kireeta abantu abasinga temukitegeera abasawo bye bayitamu in fact nakozeeyo kasitoola akatono lwaki nsigala wano e Uganda omusawo asoma emyaka 5 naye takkirizibwa kukwata ku mulwadde ku lulwe nga takoze gye bayita internship okukola under guidance kati internship eyo eri eteekwa kuba automatic naye kati abaana abamu nga bamaze okusoma very brilliant guys tebalina mukisa ogwo gugenda gukola internship ne batuula eka omwaka mulamba abamu 2 tasobola kuddayo ku ssomero tasobola kukwata ku balwadde ekyo tekiteekwa kubaawo lwaki tabeera na mukisa kukola gundi internship kubanga mu baana bano abazinga tewaba bifo bya kupracticing olina okgenda mu ddwaliro nejjukira abaana bano baba bamaze emyaka 5 tebagudde bugwi kati tusaba gavumenti ekyo kireme kuddamu kubaawo si kirungi bamanya abaana bwe bayingiza baba planningire nga basome it's very devastating tuluzinza abaana abageze ennyo kati bali eyo mu kikuubo abasawo abasoma abamu bagenze ebweru nze ddanga omwana bwansaba okugenda ebweru simuyamba kati nze abafunira gye balaga kuba sisobola kutta opportunities zaabwe nga gavumenti tebakoze eki tebategekedde kati obwo obuzibu obwo gavumenti ekitunulemu it should never happen ate gwe wasalawo n'ogamba togenda sigala Uganda togenda kutwala nze okusigalawo sigala Uganda neesalirawo kuba nze nsobola okukola mu nsi yonna nina PhD eya London owulidde naye njagala okukola mu Uganda kuba mwe nazaalibwa ate ebintu ebisinga mbifunidde mu Uganda ate impact yange nene nnyo mu Uganda nze yeero gye nasomera waliyo abasawo ab'ensigo nga 30 mu ddwaliro limu kati nenzirayo eyo okukolera eyo nakola impact ki okitegeera ate nga Uganda etwetaaga naye we tukolera walina okukola ki okulongoosebwa tubeere nga naffe twenyumiriza mu bye tukola ki bye tukola ne mindset ne bana abaana abato batunule n'abalala baagala okufuuka abasawo kati ekyo tekiriiwo twagala ekyo kitereezebwemu ate naffe nno bwe tugenda mu ddwaliro bw'osanga omusawo ne bagamba nti kati oli agenda okujjanya nolanga muto nga alinga ntakyuka abalandizi osagala nkwateko njagala mulala so that also maybe we can naye ba intern tebakola bokka bakola n'abakulu babeerako supervisor bwe bamala ne bayita bulungi awo nga ffenna tutegedde buli kimu bakimanyi ne bagenda ne bakola bokka ate ensasula yaabwe eri etya ensasula ekyali mbi ensasula naye ekyali mbi intani n'abeera ng'afuna $1,000,000 tasobola na kutwala mwana we ku ssomero n'ensasula etooka okwongerwako bannaffe abannakenya bafuna emirundi 3 abaffe gye bafuna ab'e Rwanda bafuna emirundi 4 ze tufuna n'ab'e Tanzania bafuna emirundi nga 3 ze tufuna ekitegeeza kisoboka kuba enfuna yaffe teyawukana nnyo n'ensi ezo naye ndowooza okuteeka priorities tusaba n'obusawo buteekebwe kubanga wealth is health and is life kati bw'oba toli mulamu tosobola kukola kati ate obulamu bwaffe buba butataganye abasawo be batuyamba obutereeza oluusi ne bwe tuba tetunnalwala be batuyamba tuleme kulwala kati nabo beetaaga okulabirirwa
ndabyeko ebizibu ebyo ebijja nga tetutereezeza mbeera y'abasawo wano badduka ati ne babatwala era babatwala in fact simanyi leero muyinza okunyigirako kuba ndowooza abantu basuubira ngenda kwogera ku nsigo naye nagenda bampita ne ngenda mu conference emu naye nga gavumenti eweerera omwana nemujja mu primary n'asoma 6 nemutwala Makerere nemuwerera emyaka 5 kati bwamala n'agenda ebweru bwagenda ebweru gavumenti ebe mutaddeko nga miliyoni 3 zonna nezifiirwa nga bamututte ebweru. So it's not a gain, it is a loss. So abantu bwe baba basomedde wano ate abeeru basanyuka nnyo batwala kuba bagezi ate baba tebabataddeemu ssente bo ne balyoka babatwala ne babasasula bulungi nejjukira bakozesa ssente ziri eza gavumenti ze baba basomeseza. So bwe tutabalabirira bulungi bwe tutabaweereza ne tubawa emirimu ffe tufiirwa ng'abantu nammwe n'ogenda mu kyalo ku health center fo nga tewali dokita naye lwakuba bba abazungu baamututte. So it's tulina bitereezaamu ebyo. Okay. And of course nze nalabye nga tetujja kufuna kaseera katumala okwogera ku bulwadde bw'ensigo ne hypertension. Perhaps tujja kubanga ate tukomyawo obuzoogerako mu bulambulukufu. Ya ebyo byensinga okumanya naye ebyo n'abantu basobola obbiraba awalala. But okay bw'onampita nja kubyogerako ebyo byensinga okumanya bye nasoma era mbikola bulungi. Okay. Olowooza right now tuli mu campaign season. Abakulembeze bano basinge kutunuulira ki naddala nga boogera ku embeera z'abantu amalwaliro obujjanjabi and all that. There is so much going on and promises are being made, but where can the focus be made? Ndowooza ebintu ebisinga okuteekesaawo obulamu era Masiro yabyogerako bino tebiri bipya. Omuntu kasita afuna waasula n'afuna ebyokulya n'abeera mulamu owulidde then n'omusomesa kuba bw'otasomesa abantu then tosobola kubajja mu bwavu. Byonna byokola oluusi bibeera tebabira okusoma tekuli fomo kwokka waliwo n'okuyigiriza abalala waliwo bino skilling n'ebyo byonna kati ebyo ebintu abantu bye balina ofokasingako naye bw'oba okola ku busawo bw'oba oyogera ku busawo olina okulaba nti omuntu asembayo okubanga alina kyafuna. Kati eyo gye bayita primary health care oba universal health insurance. Singa nze nsanga abakulembeze ne mbabuuza plan ki gye muyina okulaba nti buli omu atuusibwako ebyobulamu. Kuba kati ekyo kyekintu ekikulu ensi zonna endala ezitooleddwa zikirina naye ffe wano kitulemye okukola. Buli lwolwala nze nkubuulira kati ombuuza ebyensigo bw'olwala ensigo olina okuba nga olina wakati wa miliyoni 1 ne 2 buli wiiki bw'oba weetaaga dialysis. Bw'oba toziina ate bw'otakola dialysis ng'ofa. Kati ebyo ebintu gavumenti erina okuba mu nsi ezisinga ezikuze ebyo mirimu gya gavumenti. Kati wano okubanga osobola okukola ekyo kiteekwa okubaawo nti waliwo ensako eyateekebwa ku sayidi nga ya byabulamu. Era ku declaration ya Abuja bagamba waliwo percentage za gavumenti ezirina okugenda ku health kuba without health there is nothing else. Ne bw'oba oli mugagga otya mubalabye bw'olwala Steve Jobs mwamulaba bw'olwala you mean nothing. So obulamu bukulu tulina obuwa ekyo. So abantu abamu babuuze abantu basomye batya ebyobulamu olina plan ki olina plan ki ku byobulamu. Weewaawo ate ne research yennyini bwe tutuuka ku basawo bano bwe baba nga mukola research kati gukola gy'osomesa Makerere mwetaaga facilitation oba funding okubeera nga nti mubeerako bye muzuula oba bye mweyongerako okumanya. So embeera eyo naye ayimiridde research funding naddala kale ku kyensigo kale research funding ntono nnyo naye at least tulinawo omulamu anaguulirako nti gavumenti yaddidde 2% the GDP negiteeka oba ku research. Naye kati abantu balina okumanya ezo sente zifunibwa zitya. Ate ne research tetuleme kukola research ono nga kuba sente zisinga ffe bwe tukola research abazungu be bazituwa but he who pays the piper calls the tune. Tosobola kutandika kukola bibyo nga bakuwadde sente ezaabwe naye bwe ziba eza gavumenti kati naffe tusobola okukola ku bitukwatako wano naye bwe ziba zivudde bweru tukola byabwe. Kati twetaaga okufunawo ensako enaayamba abantu basobole okuyiiya. Kati tekinologi eyeyongeddeyo nnyo tokyasobola kubeera ng'okozesa bupapula okulaba abalwadde n'ogamba ng'ogenda mu ekonomi eno okompitinge. Kati naffe tulina okwadvansinga ne tekinologi ezo naye era ziva ku baana bano nga bakyali bato ne tubatwala nga bayize kuba tosobola kuddira muntu alina myaka 24 n'omufuula scientist. Otandika mufuula maybe nga kyalina emyaka 8 bonna mubalaba
abayitamu batandika bato kati ebintu bino birina okuva wansi ate ne waggulu bafacilitatinga abantu abo babeere nga basoma. Okay. Kati okwogera ku research gwe mwaka zolwa ku projects ez'enjawulo ezikwatagana n'ensigo mutuuseewa okugamba okulaba nti kati ku bintu by'ensigo twatandika mpola mpola ebimu bye tulabye bitiisa. Tukimanyi nti no bw'ogenda mu kyalo abantu abakulu omu ku buli bantu 10 ayinza okuba alina ensigo, obulwadde bw'ensigo. Kale ekizibu ky'obulwadde bw'ensigo nti obutafaananako musujja, obutafaananako obulwadde obulala tebuluma, tebulina bubonero. 90% of the people with kidney disease don't know that they have it. 80% don't have a single symptom. 80% oyinza okuba otambulawo nga tomanyi kati weetaaga ogendako waatiri bw'oweza emyaka 3 ne weekebezaako ko ate okukebeza si kuzibu nnyo waayo omusulo nakasaayi ne babikebera ne bagamba oli mulwadde wa nsigo oba toli. Kati ate obuzibu obulala bwe tulina oba bwe twali tukola emulago research gwe twakola twakizuula nti abajja otulaba ffe ng'abasawo ensigo bwe ziba zirwalira mu mitendera 5. Omutendera ogusinga obubi ye stage 5 oba weetaaga dialysis oba kusimbuliza nsigo gye bayita transplant. Bw'otakola ekyo ng'ofa. Kati abantu abasinga okujja emulago 50% babeera bali mu stage 5. Kati kitegeeza there is little you can do for them. It's a very big percentage. Oyogedde kuntu 80% balagana bubonero. Bubonero ki obwo omuntu bweyandirabe? Obubonero bw'otandika okulaba oyinza otandika ozimba ebigere bw'oba tofuuyisa bulungi bw'oba olina pressure. Waliwo abantu abalwala ensigo bw'oba olina pressure, bw'oba olina sukaali, bw'oba olina obulwadde obw'obukongoba nga HIV oba nga weetaaga eddagala lingi, bw'oba oli munene nnyo, bw'oba walwalako ensigo ng'oli muto, oba bw'oba olina pressure. Kakati abantu abo obeera ku risiki ya waggulu. Kati naye obubonero w'obulabira oyinza okuba nga tofuuyisa bulungi, oyinza okuba ozimba. Obutafuuyisa bulungi ng'omusulo teguwera olunaku. Olunaku oteekwa ofuuyiza wakati wa liita 1 ne 2. Kati bw'oba ofuuyisa omusulo omutono, of course bw'oba onywedde ekimala olina okunywa ekimala. Olina okunywa, abasajja tugamba olina kunywa liita nga 2 kitundu kudda waggulu n'abakyala 2 kudda waggulu olunaku ez'amazzi. Kati bw'oba onywedde ekimala olina ofuuyisa kuba ensigo eba emaze okugyamu obukyafu n'ofulumya omusulo. Omusulo bw'ogufulumya nga gulimu omusaayi obanga mukwafu nnyo naawe olina okwekengeramu. Bw'ofuuyisa omusulo n'owulira ng'olumwa mu bakyala mbami bw'ofuuyisa omusulo oba ne gukusiiwa oba nga teguvaayo kuggwaayo, obwo bwe bumu ku bubonero nti oyinza okuba ofunye obuzibu obwa UTI ate olumala ne buleeta obulwadde bw'ensigo. Naye kati obulwadde bw'ensigo bwe tusinga okulaba obwo obujja mu bantu abajja, obulwadde bw'ensigo busobola okuleeta buli kimu. Ofuna okusiibwa omubiri, ofuna okuzimbulukuka, omugongo gukuluma, oba tolya bulungi, oluusi abamu bagwa n'eddalu. Abalwadde baffe abamu babajja butabika ng'obukyafu butuuse ku bwongo bwe. Bagenda okuzuula nga y'ensigo ye yaleese obuzibu tesobola kusengejja. So obubonero bw'ensigo obwo buba bungi ate bubi naye bujja leeti nnyo. Kati ndowooza bwe tuba tumaliriza era ekisinga obukulu gwe wennyini olina okwebuuza ng'ozungazunga baako obuvunaanyizibwa obwo at least omanye nti bwe siikole waliwo abandipendingako. Ekyo kikugroundinga. Ekyokutaano kyandibadde kyakubaako ky'okolera ensi yo nga tolina ky'osuubira. Kyobulaba nze kati ebyo mbikoleramu access ina kyenjijjayo nyamba abantu. Kubanze tebereza abasajja singa tebantwala kusoma. Kati mwandibadde temulina Dr. Wansigo naye someone sacrifice ne batwala mu orphanage twali tetubamanyi Rebanet ne batuweerera. Kati tuli wano leero ng'okoleddeyo ki ekitagasa gwe wekka nga tobuuzizza nfunira wa namuki. Thank you so much. Kale, thank you so much Dr. Robert Busiibula ku bantu then tuve wano. Yes. Bannange neeyanziza nnyo omukisa guno okundeetako wano okwogera nammwe abateesi mbeebaza ndabira ne famire yange naye nammwe abantu abali mu Uganda mwebeereremu.